Mafina kati mama Fina ono asooke atangaza abantu enkolagana ye entuufu ne mwami SB4 mugundi mutabani wa azaala muzaale anti aga mutabani wa azaala muzaale naye abantu bagamba nti omutabani ne maama beegiriisa nnyo ye kibalumira wa ekintu ekyamala ku mukyala wa SB4 emirembe mbu mama Fina amala kwanteira emirembe kati abakyala mu butonde bwabwe oli ne waba mukamaawo nakubira essimu ekiro nga mukama wo mukazi naye ng'ekira kkubira owange nno tewerabira enkya tulina okukeera oba oli awo n'akuddamu kunnya bannange tonneebaka bambi weebake nga bukyali omukyala oba omaze edda okumutabangula omutima kati ate bwe kigattako nga akola ebyo ebirabo agaba binene ebyenkana emmotoka ate nga myufu okitegeera myufu egabika okitegeera yekkala omanyine ebyerabo bino ebigabirwa abantu nga kiva either ew'omukyala oba ew'omwami nekkala ezo zirina kye zitegeeza emyufu etegeeza ki gwe tokimanyi ne kunakulwa Abaganda tugaba birabo bimyufu gwe tokimanyi ekyo kati oyagala kitaputa okitegedde nze nkikomezza kati omukazi agenda okwekirabo baleese kimyufu ate nga kinene kati mukazi wattu Anitaira ne yeebuuza kiki nsobola okukola okumakinga ono mukazi wattu wali presenter ku gundi ku TV naye ono alina obusobozi obugaba emmotoka enkya alina obusobozi obugaba enju alina obusobozi obukola buli kimu ng'ogenda kuwaayo ki tewali mukwano kati ate omukwano anti kati abakyala atuuka time nakkiriza omukazi bwafumbirwa atuuka nakkiriza nti oli bw'aba alina ebyo byonna nga nekinsobola nze okuwaayo mukwano guno kaboozi ate nakaera akalina mukazi asobola kuddamu kabaawo naye kisinziira ani akakuwa akalina yaani ali atya andi kati labayo mu mukwano abantu ebibagaza abantu bingi abakazi benyini bakugamba nti omusajja nga alina essente ne bwaba mu byalungiwa gwe kyekikolozesa nti ate omusajja teriri musajja asobola kulaba mukazi mubi nti alungiye olwa ssente ze ekyo kiri tuwe sente erina akagundi keekubako okitegeera kakati mama Fina yadde asobola tuyamba kutangazaawo kataatangazaawo era abantu bakyalina ebibuusibwabuusibwa ate n'ekirala ne separation y'abantu teyakyogeddeko ng'ekimuluma naye yabuuzizza oli mbu wamma oli wamma wavaayo kati embuuzi eyo togiraba naye gwe embuuzi eyo togiraba njiraba yabadde ng'omuntu omukulu maama w'omwana yadde asitukamu n'ayita muwala we n'amugamba temusobola kugira gye tulabe ate ku buyambi bwagabye n'amugamba nti mbagala mbe wamu n'enkulaakulana yammwe n'essomero eryo nitaddemu ekizimbe mbaddeyo ekizimbe ani lyaguddewo mutambule n'agattako naye wamulabye yabadde awo ng'ola atali badhadi mwabadde mwagala akola atya yaye tali badhadi tuba tukyali awo ennuma eyasooka wali gundi SB4 n'avaayo n'abagamba nti mwakitegedda nti bagambye sirina mwana kakitegeeza namye ntegeera bulungi bwe nfiira wano sirina mwana yenna mu nsi sirina ki kati ebyabasajja tebabyogera kyabadde kyetaagisa SB4 oyogera ebigambo ebyabasajja tebabyogera oba ayina kye yategedde ajja natuuka atwala abalongo bano ku DNA ne bw'aba ayina kye yategedde abasajja baliwo bye batoogera fe abasajja abakulu yabanga n'abaana ng'akimanyi mulimu omwana ow'okusatu si wuwe n'awangaala omwana oyo n'akula omusajja n'afa ekyo ne bakisanga mu ddaame lye ne babuuza omukazi nti owaayi mu ddaame batugamba omwana ono ow'okusatu si waawano kituufu maama nze bansonyiwe samanya nti baze yakimanya okitegeera ebyaddala bwe byabanga bannange naye nga ye yabalanga mu repetition ye eri abantu ne abaana bano abalala kuba kati omwana oyo ajja kukula bwe babanga ba SB4 ajja kukula gwe katambyawo nga kitaawo awera nkolokoto nti yali afudde talina baana nti bwafiira awo talina yawaze kye bayita enkolokoto ikukkatiriza bwe nfiira wano mukitegedde bagambye sirina baana biki era sirina mwana yenna ku nsi bino ebigambo SB4 beyogedde bimulekawa kuba nteera waabagamba bali bandogaloga ono yeegaana abaana mama Fina avaayo sinategeera nti oba yavaayo SB4 gyali buli omu yeekubengali alina ekizibu ekizibu kyenanyi omuntu bw'agambanga nti baali bandoga aba yagenze gye balogera omulogo n'amugamba nti wabadde wakuloga okitegedde onumiriza obulogo gw'ataloga wanda kakati ani ekimutwala mu balogo ku myaka egyo naye kiki
wategedde otanti mulogo ali yagambye bwaba yagambye baali bamuloga oba yagenda wa pastor n'amusabira waapi kitegeeza naye yagenda kuje balogera pastor bwakusabira nga mutuufu tasobola kugamba nti obadde kakuloga yagamba emyoyo emibi gikuveeko ng'akumaze naye ono akulaga yakuloga nti yakuloga ono alabika n'omusajja wamwagala ani naye yeeraguza naye kyekimweragusa ku myaka egyo naye era akuzaana ali myaka emeka ani era si yakuze ayinza okuba kalinga mu mwaliro gwa kusatu kati wanaani mukyamu kalinga mu gwa kuba tulinamu abantu relationship omutyamu asooka ye musajja SB4 bw'abanga liri savulye liri eddene nga nalyo savulye alina okufuna engeri gyaliwuuta mpola mpola oba bbeere bbeere libanga savu bwe liba bbeere aliyonka empola nga teriyingiridde nnyo ate ku kyankala nnyo ono olaba abakyala ofuna muwala nga mukwano gwo ng'omukazi wo muto kuwoli naye ng'oli asinga ono akabina ne kimumalako emirembe naye ate ono ayina essente si tutakomye ku ssente zokka mama fini era si ye mukazi omubi ennyo gw'oyinza okugamba si mubi nnyo yadde nti ligizeegize okitegeera ani tasobola kuba mirembe kati SB4 yalina okutereeza engeri gyasikyanga empikizi okitegeera abemwegendereza nnyo asooka aleeta ono okumukkakkanya ani kuba ani namulabye byayogera byonna abyogera naye akyalina omukwano naye akyalina omukwano eri omusajja nze namulabye talina byeyasiza biri awo anti bwe mulina kyemutamanyi kati bino byonna tubyogera ani tayira omulaba waali awo okukwata obukwasa omusajja okufuna kati omusajja amutwala n'abalongo be nga bwali bwatyo ali atya nga bwali bwatyo n'abalongo be nga bwe yakula omukyalo omulungi mumulaba naye omusajja kati okujja mutwale bwatyo omukyala eyaggumira si kyangu kuba ne gundi SB4 yamutwalira nagamba bambi kisajja kino kirina omukwano nekimutwala ate mu kamera wamutenda nemutenda ne muŋŋamba nti kati awo ani alina kunyweza butamuta kati namulabye akyagala omusajja kuba tikyemanyi mumutima gwakimanyi alina okufuna omusajja omulala amutwale si kyamu omanyi okwetiribuusa nenaalo ababojjerera tebabulayo akalenzi akape kano kebekubya nako ebifaananyi anti kati baba bwe buti kati anti obwo obulenzi koko kajja ka mugongo naye kati ani yatuuse okuba nti anoonya musajja wa mugongo aba yagala musajja gwagenda buildinga naye bulamu kukuza baana kana ak'omugongo kajja ku mugongo kati akate kalina kikakwongerako ate omukyala ayingira mu ebyo baba bakyala myaka 4 akoze sente ze kanfuneyo akalenzi akansanyusa ate era babufugira mu nkukutu okitegeera kakati nze ŋŋamba tekinnabaleeti namulabye njogera yakyagala omusajja babitereeze kati n'omusajja yennyini mwekwana tisitumanyi kati n'ono omusajja yennyini atereeze egundi agambe ku gundi bw'abanga kituufu bwe kibanga liri savulye aligambe nti kkiriza beere kkiriza nkuyonkerengako ekiro naye emisana bitawaanya omukyala waawa ow'ewaka Lugave Abokoff and Frosilap tugamba nti nogo wenna nga ekifo kikulembeddeko okuba emyasi lwakiira oira ssenyiga akutawaanya weekwase Lugave Abokoff and Frosilap ajja beera nga akuyambira ddala bulungi nnyo Lugave Abokoff and Frosilap genda obeere ng'omufuna pharmacy ekuli okumpi oba docshop ekuli okumpi era ng'eddagala lino lyakakasibwa National Drug Authority okubeera nti libeera katale nekujukiza ne Lugave Herbal Oil Syrup Lugave Herbal Oil Syrup ono gwe wenna olina omuliro mu lubuto ofuna ekikeeto olina gaasi mu lubuto tolya mmere emu wagivaako simani nava ku nva ezimu nava ku byokulya ebimu olwa alsas tugamba nti no Lugave Herbal Oil Syrup agenda beera nga akutereeza ddala bulungi nnyo kyona okubeera ng'okola genda mu pharmacy ekuli okumpi wadde okushop ekuli okumpi obeere ng'ofuna Lugave Herbal Oil Syrup agenda beera nga akuyambira ddala bulungi nnyo genda gambye genda mu pharmacy ekuli okumpi wadde okushop ofune Lugave ono agenda beera nga akuyamba tugamba nti eddagala lino lyonna lyakakasibwa National Drug Authority that is NDA kubeera nti litundibwa katale gwe ali ebero gwanga agenda watukira ebintu bya Uganda ojja kubanga ofunira ddala bulungi nnyo eddagala lino ekisooka era nyina abankubidde watugamba tebagenda kumussa kalabba kakati wuuno agenda wiiki eno tagisukka tawona naye nze nabagamba tebajja kumussa kalabba nga nsinziira ku byafaayo bwe bizze bitambula Matches Penal Code ekyalina ekibonerezo kya kalabba era
kyali kiraga n'emisango ebirala gya Nnaggommola treason n'ebirala neera nga bw'olaba nti ne homosexuality act eno eyakakolwa naye era yajja ekibonerezo ne kijjiramu ku aggravated gundi homosexuality nawo nga bagamba bwe gukuka mu V kalabba kati ne mmanya nti si keetegefu kajjamu naye mwekali ne bwade tekakyakola kubanga Uganda yasembayo okukuwa omuntu ekibonerezo kya kalabba mu Gwokuna Basabirumbi mu 1999 abantu 28 be battibwa kati okuva ku olwo tewaddangawo okulandana ya bulijjo ebadde tettangayo muntu yenna yadde nga waliwo abajjanga basingisibwa emisango egyo ne babagamba ekibonerezo kyakufa naye nga tebabatta neera nyatuddamu 2022 manyanga 22 paka 25 kooti y'amagye eyo nayo yattayo abantu kigambye wati wa 3 n'abatano nga babakubye masasi naye okuva mu 25 terina gwe yazzeemu kutta then tufuna incident endala yeya musango gwa 29 ogwa Susan Kigula era nagwo beekubira enduulu nga basibiddwa basalirwa ogw'okufa teyali no yekka baali abantu 416 baali bakoze ki bonna baali basalirwa ekibonerezo ekyokufa naye nga babaterese tebabakola ki tebabatta kakati ne bagamba kooti kwe yasinzira negamba omuntu singa anaasibwa n'asukka emyaka 3 nga yasalirwa ogw'okufa nga tattiddwa then kati bamuveeko ky'okumutta kimuveeko asibwe obulamu bweki bonna. Nina ekibuuzo kanso bwe bamala okusalira omuntu omusango kati ng'okero bamusalidde bw'okola ki bwakufa balina mutta ddi? Kati ekyo kyekizibu abantu kye bandibuuzizza omulamuzi mugenda mutta ddi kuba kati yadde akyalina eddembe lyamuwadde wiikisi 2 ennaku 14 okujulira era ddembe lye bw'aba takikoze tebababuulira ddi lwe banaakola ki ddi lwe banaamutta kati kyovola omuntu bamutereka ebbanga lyonna era nsuubira nganze agenda kubeera ekirungi bannayuganda baweta mangu yo gavumenti yayagala okuzza mu bantu yakibazizzaamu okubalaga nti amateeka gakola ate mu bwangu era gakoze mu buki mu bwangu okera omusango ne gumusinga n'asalirwa ekibonerezo ky'okukola ki ky'okufa naye nkulaze nti emyaka 25 tebattangayo n'omu naye emisango egy'okutta egy'obutemu n'egy'obwannaggomola egiri mu Koweri gibadde gizzibwa era okuva 2029 manyanga 29 paka kati okuva mu 29 paka kati nga omusango guli gumaze okusalwa obutemu bwonna obuzzeekaawo obusinga emisango gisobodde okujjako mu mawulire ogiraba nti waliwo badde bazzeemu nakusalira kibonerezo ekyo naye nga gibaddewo naye tewali gwe bazzeemu kusalira kibonerezo kyakukola ki kyakalabba kati wodda ku incident eno omusango guno gulinamu nagwo ebyabaddemu ebirumira benkyagala okumanya ebyo for example mu bujulizi naye nabagambako era nti ono tasobola kusimattuka naye be bamuwadde kumuwerekera buki buwerekezi kuba twalaba bamuwa bakanso bano ne balyoka babuuza abajulizi ebibuuzo nga babatabusi netukandi tugamba naye ebibuuzo bino nga bikakali yali ayambadde atya yali atambudde atya emwakoliko pulisitiiki tekwali yali awumudde ennyindo nga babubuuza ebibuuzo netukandi tugamba bino ebibuuzo babuuza byaki bigatta ku musango nga tutidde kati ekisooka ono baba muwane basooka bateekawo embeera nti bagenda kukola ki kuyamba ate era badde bayina bye basobola okukozesa okuteekawo embeera eyaddala naye nali nyumyako n'omusibe eyaliko omusibe omu naye yavaayo n'agamba nti bwana kanso ku mbuga gwe baawadde okero oyo tosobola kumusimattuka otya singa kakutanda najja nga ye prosecutor tumusimattuka ate era bwakusibya nembwa neyesigamba ennyama mbwera bamusindikanga kukomera ku bya pre-bargain n'abasibe jjukira pre-bargain ajja
ne bagamba kkiriza obutamala budde mu kkooti. Kyebakola kkiriza omusango emyaka 5 gye yandikusibiddwa osibweko emeka 2. Kaakati ye omwana ng'ayinza okugamba nti kale mu kuteesa okwo kanzikiriza omusango oba nsibe emyaka 2 nga ku mbuga akugamba nti akkiriza omusango totumalira budde bakusiba 4 nti bw'ogaana ng'akugamba nti tewali buzibu ogenda kunsangayo kati ojja kusibwa 5 nja kakasa nti bukusinga mukina ababala kimba nomise ku ya aba atuusa omulimu gwe abataze kutaasa ye muwabi wa gavumenti state wa state kati abantu bonna ababadde bajja bujja nga yali ku fayiro yo ye muwabi jjukira oba gwowoza gwoli ku defense kakati tuli bageni bakwanguyiza kkiriza omusango aleme kuyita mu trials zino oleme kutawanya bakuwe ekiboneza ekisaamusaamu kakati bye muteesezza looyo ono abireetera omulamuzi kati era wali otuuka n'okkiriza omusango ne bateeka ekyo mu nkola kakati ye ng'akugamba nti wadde wakusibwa 10 nti nkusalirako 28 n'ogamba lwaki 5 n'ogamba tewali buzibu kati tubireke twesisinkane wali era akakasa nti ogenda 10 lwaki abayagala ekintu ekyo kati ye bw'atyo era kati omwana yaŋŋamba oyo bw'aba goba wadde gundi oyo awedde nga goba wadde okera awedde era okero yawedde kaakati nendaba nga bamuwerekera bulungi kukakasa nti tawetaweta bamutuuse bamulekedde bamutuusa bamutuusiza era walabye nga closing remarks ye omukyala yasituse kulumba omukyala n'agamba twebaza community esobodde okubaawo nga tutuusa omuntu waffe bye bigabo byadde bigwa mu koweri nga tumutuusa kooti etuwadde embeera ennungi ffe bye byaffe ne beetuulira wali then enziraku twali tugezaako okero enneeyisa ezimu ezisinga yali alaga ategeera ebiseera ebisinga byekolanga mu kooti naye nyina we natuukira nga neŋŋaana naye akasajja kano kategeera kati nga jjo kali mu kkooti omanyi abantu bagamba mulamuzi yazze obukozi yadde amaze okuwandiika ensala ye byonna abinnyonnyodde naye yabadde ate ayina eddembe okumusomera nti gumusinze naye n'amugamba ekibonerezo ngenda kukikuwankya that is singa atuuse mu kkooti okero ono n'aba ali mosifu kubye yakola n'abamwensa naye akasajja bakagambye waayo olina kyoyogera tofaayo oba okwetondera abazadde b'abaana bano ekaganza sirina kyakubagamba yabadde agenda bagamba ki bane munsonyiwe waliwo okusonyiwa ne bamusonyiwe saamanya waliwo ebyambuzaabuza naye nsaba busonyiwe nejjusa kati omulamuzi ayinza okugamba owaayi omutima gwe yeenenya naye newembeera mulamuzi neweyeenenya okero nabadde sirina kyensobola mukolera okero teyeenenyeza ate n'ekirala mu kwewozaako ku okero ng'aweereddwa omukisa okumanya ku mbuga yamuwerekera amutuusa bulungi kubanga bw'aba awandiika yali yajja awandiisa olupapula lwe kwasoma ebigambo bye n'okwewozaako okwo n'agamba teyagenderera kutta oledde oba omaze okwanguyiza omulamuzi omulaga nti ekituufu wakola ki watta kaakati naye ebyo yabiwandiika ajja abisome ng'ajjukira ali guided by the lawyers kati bali wakimanyi kimunyweza bunyweza ne bagamba atuuke bulungi era ne bamuteerawo engeri gy'agenda okurandinga kati awo watu bwe yarandinga ng'awaayo okwewozaako wanze we yabitunuulidde byonna nga talina nga ne woba n'eriza ezaava ebwamba mu kyagu ziba zikola zitya anti bagamba ezo z'abaŋŋanzi zisobola okukutaasa wali nga tasobola kuwona lukwagundi kola yakusiba kasubi owone emboogo Kafeero yazitugamba nga tasobola kusimattuka era bw'atyo n'atwalibwa kati challenge eri wamu bannagana lwakuba bava mangu ku nsonga era baajaganyizaamu abo naye mu demandinga okulaba ddala bwabanga death penalty ekyakola mu Uganda wano babuulire bagenda okumutta zikinjagala kubeera bagenda kumutereka emyaka 3 kuba senga olaba kanso senga batugambye omulamuzi n'agamba ennaku z'omwezi nga 5 gwe mukolo gw'okuttaani okutta gundi oba bamutadde mu kisaawe erugogo okuyingira okwerolerako nga batta okero mutwalo ne tugusasula
tulaba Okello nga bamutta oba bamufumita mpagi nnyindo oba bamufumita mpagi mu maaso ffe tutambulira awo n'omutontole omwani gusasudde okulaba nga tuyinza obutagusasula kaakati waliwo kye baŋŋambye omulamuzi wamenyamu peeni bw'aba akakasizza nti aba akakasizza okukola mbu aba akakasizza nti bamutte naye watamenyamu peeni tebakakasimba olaba kyeyawadde okusalawo okwo n'amala n'akuba emmeeza ye aba amaze kiba kiwedde ate peeni aba amenya yaki oba owedde kati lwakuba ekituufu kiri nti ekibonerezo ekyo kituukiriza n'okugabwa kibadde kirudde okugabwa naye yadde kigabiddwa kati okukituukiriza wewali obuzibu ekirala abantu baba bafiiriddwa ne bafuna obwenkanya kyekisinga obukulu kati ekitongole ekiramuzi sigeddamuzi twafunamu obuzibu nti mu keesi eno yali unique tubatunafuna ku musango ku nzita kitemu bwe lityo ekyagundi kyali kitya Kajubi bali batta omwana omu nga bagamba Kajubi nga yafandinze naye omwana atya omu mikolo gy'ekinnansi n'ekirala it wasn't na broad daylight beekweka kuba bikola mu nkukutu bino bitunyumizibwa mu kunoonyereza naye wano omusajja najja n'ayingira essomero n'asala asooka n'asala n'amala naggala nawo kati ekyo kyali kipya n'amala n'akubira n'abasirikale essimu kati ekyo kyali kipya naye kati emisango emirala abasibe bangi bakyali mu kkomera nga kyetusaba prosecution obwangu bwe bakoze kuona ebikisi 3 bazikole ku musango gw'abana bakwata ebyobufuzi kuba nabo baba babakwata mu mutwe babakwata na broad daylight nga kamera kweziri nabo batukolera ekintu kyekimu bajje babaleete wali batugambe nti babakwata bebavunaana dduyiro yali Kavule nti twafunye ekifo ekavula gundi mu Makerera kooti weetuula etojjere ewiiki 3 oba mmeka nya tumanye nti nab'ensonga yaabwe wedde bakola omusango basingise baba tebakola bate ate obuzibu kino kiri expensive no tekiri expensive kubanga badde batwala milioni bina tewali buzibu baba basobola okuyita olukuŋŋaana ekyankwanzi n'oyita beemupya bawera 3 nomano basibuza n'ekikumi ng'okujja kwabwe okugenda kwabwe n'obutagenda tekirina kye kyongera ku muntu wa bulijjo ate lwaki kino ekirimu obulamu bw'abantu kiba expensive kino eka gavumenti ekiramu nnyo erina byebala kuba n'abantu beyasiba yali yagala kulaga abantu nakyewogera mu musango guno nti abaali bagamba ebweru nti judiciary tekola wano era ensonga lwaki tebatwalayo nsonga baali balimba judiciary ya wano ekola ki ekola era ono bwe twamukutte alina n'obutuze bwa mirundi 2 mu America ne wano tumutadde wali mulabe nti nno afunye fair hearing ate mu bwangu era nekitambula so era ekyo gavumenti yakyakivinza yatulaze nti bwe basalawo nti kisobola okukola nekikola kati twagala gundi bireme kuba selective nti ataakoleyo kisasamaza nnyo tebajja kiwa attention buli kimu kibe nga kiweebwa obudde bwe butya bwe bumu kati abantu kyo kibayinza okulaba n'ekirala ebisaliddwawo kooti biteekebwa mu nkola nze wano we nninda omulamuzi otugambye bw'otunuddemu omuntu ono komuwe maximum sentence era nga etteeka liri very clear omuntu bw'asinga asingisa omusango gw'okutta omuntu naye ali liable to suffer death okitaddewo then kaakati tulabe kituukirizibwa ekyo nakyo abantu bakiseeka amaaso kati ekyo nga kiwedde kati katulabe ku bantu abalala abadde baga emisango gye gimu ne bamutwala kooti ento ne mukomitinga ku high court ne bamutereka eruzira mwaka mulamba 2-3 waliyo n'abali 4 tajjanga mu kooti kuwozesebwa bamugamba kimuli labika mu kooti enkulu ku ssaawa 3 amanyi ye wa ssaawa 3 tamanyi date paka kati kiringanga gundi ani Seekawumaru anti bamugira kati Seekawumaru bamuvunaana omusango gwa human trafficking sagobera nnyo eri awo
anti bo bagamba kuba namulabako twali tugenze ekigo tumusanga nga bambi embeera yatabuka omanyi yasaasanyanga nnyo ssente naye nina Nordin yali antumyeyo ogenda okukwata ki waaka kontenti obwo yali akola obulingo simanyi asoma dduwa ya Kamulali soma dduwa yaki omanja ssente meka nnyabo swani 2 meka sikakaka ebinyewo byammeka bya 5 byakaka kakati ne musangayo n'atugamba nti nze baŋŋamba nzira mu kooti ennaku z'omwezi nga 3 naye nga tebamwadde mwezi kyekiri kyobadde oyogerako naye ng'omusango gwe baamukwatira human trafficking omanyi yabeeranga n'ebiwala nze nagendayo ng'abawala abato naye nga balina obubina obunene nga bali bwe batu naye nga yeetala abeera musajja waffe naye yali waawano nnyo kati kyekyamukwasa kakati ali eyo baana bato kati ali eyo bamuwanakuza bamugamba nga 15 ogenda kukomawo mu kooti tebagambye mwezi era buli muntu kasita abantu alina kasita ennaku zona ziwera nga 15 ng'agamba oba leero lwe ŋŋenda agenda okulaba nga luzibye ng'alidde omwezi omulala kasita obeerayo nga tolina looya agoberera nsongayo famire yo nafunafu babeereyo n'ava ne ku nsi kakati abateebereza omuntu ng'omusibye emyaka 10 oba 7 tajjanga mu kkooti kwozesebwa kagibe 3 kati agenda okumaliriza mugenda omweta mu kkooti ng'obujulizi tewali ebyaddala obulamu bwo oba obwonoonyi tosobola kikompasetinga kati ekyo nsaba gundi essiga eddamuzi lyongere okukinyweza abantu bonna bagwana obwenkanya mu sipiidi mu ngeri gye bakoze ku Okero. Katusabe tulabe Okero nga bamuteeka kalabba nga tukirabako kuba simanyi we tugenda kirabako ate alinayo weeks 2 ayinza okujulira ng'ajulira agenda tugamba ki agenda bagamba ki tajja kijja kubula looya ekyanaamuwabula naye akakase nti waba ajulira ku mbuga si ye looya kuba ajja mmutuuza butuusa Mama Fina yavuddeyo ku nsonga z'SB4 n'agamba omwana wange ono gwe bawaayiriza waaki naye kiri nti waliwo bitambula nti mukulu ono SB4 bayawukana dda ne Anteira era nga waliwo omu abatabula era yali ku mukulu n'agamba baali bandogaloga tubuuza ani aloga era yava back in time n'agamba nze sirina kintu nakimu ku nsi ng'SB4 yayogera netugamba n'abalongo si babe naye abantu bagamba wano waliwo omuntu atabula amaka gano era nga balumiriza mbu Maama Fiina yagatabula mbu ayagala nnyo ono omwana bane bagamba mbu azaala bakulu nga Bumbuzi awo bigambo biri awo allegations ebigambibwa Maama Fiina yadde atuyamba n'ayogera ku nsonga emu bali bagamba Maama Fiina kuba rumors zibaddewo nga bagamba mbu Maama Fiina alina omukwano ogw'enjawulo naani ne SB4 yadde ajja n'ayogera kimu bannange sirina nkolagana esinga yanjawulo naye SB4 okujjako eya maama n'omwana anti yamutwala nga mutabani we yamuzaala ffe kye nawulira kati kyabadde yajja n'akiralifayinga ekyo naye kasati ekyo teyakitemye bulungi netusiga busigaze omwana oyo ebigambo ebigira ekitegeera kati naye nasigala abantu nga bakyalimu okubuusabuusa balimu akatomo nti tewabanga ensonga zino tezibanga ntuufu naye baba banguye Mafina nga ayambye bantu baba banguye batya anti munnange ayinza okuba ate nga bayamba abamu n'omwana yabadde era abaleeta aliwa ono ogundi SB4 yabadde abajja n'abaleeta ono maama tumuyambe yasooka okubateeka mu kamera era bwe yakikolako awo akaseera tekaali kanene Maama Fina n'asiima emirimu gye n'amugamba ogwana n'emmotoka ey'amaanyi mbw ate emmotoka yanyiza Anteira namulabako nga bamuwa emmotoka anti olwo omwami akulaakulana n'afuna emmotoka ey'amaanyi ate baŋŋamba n'emikolo era yagirinamu omukono ogw'amaanyi okulaba nti omulenzi afuna omukyala Maama Fina abeereddewo famire eyo naye ate omukyala ye tabyagala kati abakyala bali bwe bati lubeerera omukazi taliba comfortable ng'olinayo omukyala gw'okulagana naye ennyo oba mukwano gw'oba bizinensi ye taliba comfortable njagala kukuta tujja kweyongerayo enkya saagala kusika nnyo enkya onatufunirayo kadde enkya Saturday
kati nkyanja kubaako atera mu nsonga z'omukwano n'abantu ab'enjawulo. Weebaleweereza bantu. Akwagala akujja ku namba ki? 0705 51 63 19. 07 05 51 63 19 ku nsonga bbiri. Ayina okuwasa n'okwanjula. Ntera obbikola ku weekend. Omande paka Lwakutaano nkubira ku nsonga z'amateeka. Abantu batawanyizibwa ttaka. Bebabba. Byapa twalina ekibanja ne bajja ne bakisala. Jangu tulabe bwe tusobola okuyamba. Ebiri mu layini eyo. Kuba ku simu eyo twogere. Kale, kusaba bulungi mwera.